Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza baganda bange bannyinaze bamaama bajjajja bataata basenga mwenna we mutulabira amanya yenze Sakozi Farouk wano wendi ndi ku Common Lens Inn kasola baka background kano otegera butegezi nti ndine Robert Abubakar Bakari Robert record nene Robert Abubakar so tuli ku Common Lens wano agamba esange babwe bajja mwana tunagamba nti wobo yagala okujja mu kafuka bakusalireko mpozi nga toyagala kusalirako oba toyagala kusalirako osobola obutayogerayo linnya lyange naye wobo yagala okusalirako ofunemu teekayo password linnya lyange Farouk lyokka obagamba nakulabye wa Farouk yajja tegeera butegeezi Farouk yani nange munfuniremu kaawo tuberenga nga tuddiza tuleme kukola bukozi nga kola ki mwenga mutulaba bulabi naye nga naffe tubaddiza mpola mpola tubaddiza mu ngeri naffe nyingi wadde tetubawa cash hard cash naye bwe nkolayo story neyamba community ndowooza nange mbanyambye tuwewoza nako mbanyambye mu ngeri yange so Robert weyanjule tusooke tutandike twogereyogeremuko bannange salamu alaikum wa rahmatullahi wa taala barakatuhu banjalo erabike badde nnuma njalo kuluma okuleteka juice ebijanjalo njagala tukoleyo show tulage ku bantu emmere oba tugikoledde nnyo oluddako bambi balabire ddala bye basuubira byoyogera byebyo kubanga ate waŋŋamba olina pulogulamu gyoyagala soka weyanjule nkubuulire banange ngenda kuddamu okutoola salaamu kuba nti saagitodde bulungi salaamu alaikum amanya gange nze Robert Mutyaba katanyoleka Abubeka nga bulijjo nsanyusa okuba kubalaba oba mundaba oba nze mbalaba oba kiri kitya nyesanso okuwuliziganya olwaleero nga bulijjo mbeera ne ku Common Lens Inn Mzee Farouk ne Mr. Masembe batira okunsanga wano sivaawo wembeera siseetawula sikola ki weewo mbeera wano kujja wangenze ku site zange okukolera abantu oyinza otuba ku nsonga lwaki okolera woosula nze nabuuka dda bwana Farouk nga bwe nakugamba ku mulundi guli nti abantu ekibatwala mu kibuga ne batandika okugira bonaabona ne taxi simanyi parking simanyi biki nze emyaka 7 sirina motoka balamuke kolera woosula wensula wenkolera 2 minutes simbani mu office etegedde emmere njirira mu migaso gye egy'okukolera woosula n'egy'okukolera wootasula ekisooka bemba mulina obanga muli bafumbo buli omu abaaso alaba munne kibiriko mbw ate saamutegedde advantage esooka nti obufumbo buba buggumivu ekyokubiri entambula eno entambula oba ogisazeeko oba okiraba kyotambula lwenyini lweweetaaga so nti operation capital costs ziba wansi nnyo tolina land road gosasula lenti olaba waliwo bizinensi eno gye baamenya yali ku Pioneer Mall waliwo bizinensi bagitangani Antonios yali aluddewo nga ya bujjajja niyo olwokuba ekizimbe bakolera siwaabwe si bakusula bakimenyeewo bagulawo kati simanyi oba Antonios balagawa okitegedde kati wano breaking clientele base osobola ogibreakinga anytime teryakugoba wano oba ogikuumye wali ogibreakinga kubanga infact ndowooza covid ono ate era nga covid tanajja waliwo nekyakyembadde soogeddeeko nti kikakatako kola quality kwa woosula wookolera tojja kudduka buli wookolera woosula olina okukola quality ebintu ebituufu ate kakati abantu bajja kusiba baba bamanyi woosula ate nze wano waliwo gwenzimbira bwe ganti nyumba ennaku 3 njikuwa era mba njikuwa kuba mumanyi saagala kujja kukola kavuyo ku bizinensi yange wensu okiraba ndo oba headquarters azimanyi genda ebweru abazungu abasinga balina bizinensi eziwaka waabwe wabula oteeka kuba n'empisa saawa y'okkola oba mu ofiisi todda ate eri mu ddiiro oba n'ogenda webakako mu kisenge nze toyinza kunsanga wensula
12 mbanza okukawo nengenda nenkola gym nemmala nenetegeka nenkola promotion zange ku internet otegedde saawa 3 kuba tutugulirawo nenzikirira. Kisoboka omuntu ng'akolera waka naye nga ye programminze ng'abikolanga akolera Vision Group. Anti nza kunyonyola bwe nti situuka late kitabo kiri wali. Kitegedde kakati saa 9 nze mba sina mirimu mingi nnyo nze 9 amanyinyuka naye ng'okolera wakaawo nenyinyuka kati nsobola okugendako ewange wensula. Okyeteekamu oti ekyo kuba abantu twetaaga kati ebintu ebyo abantu bategeere nti ebintu bino bisobola okukola. Tebirimu nti ate omwana ajja mu ofiisi omwana abasaidiza awaka. Katugeze Robert osula wano oli ku Salda neno bagita bate nsula mu Langban oli mu Langban kati osula olina family yo olina omwana wo ne mukyala wo okolera eri wansi eri yeri emirimu gyo gyokola biki ne ba client. Omwana tafubutuka eno najja n'atandika kucyankalanya omwana saawa z'okukola aba alina okugenda mu crèche gye bakuumira abaana aba alina okuvaawo n'agenda mu crèche weeri kati biteeka okubeerawo n'ogiteekawo si neba siiyo omanya nti waliwo crèche wano around omwana bamukima n'agenda ku crèche ffe ne tukola emirimu omwana waddira ku 9 awo ffe tuba ba investor babanyuka 9-10 omwana naye waddira naffe tuba ne time yaffe ate netudde ewali mwana so ofubutuka wano mu Saldana Mulangban saa 12 ogenda ku mulimu saa meka ntuuka ku mulimu saa 3 omulimu gwoyogerako guli wansi yo wansi wali ogarafe wano wetuli waggulu kati omukulu gyasula kati ozuko saa meka saa 12 nengenda mu gym n'ogenda mu gym ne gym eri ku kizimbe n'okola nemmala nennaaba nenfuna breakfast sigenda okubeera saawa kati nenzira ku internet promotion ku saawa 2 awo mbandi ku internet promotion biki weziwerere 3 nga nzikirira wansi mu ofiisi era totuuka late ate kati nze newabala second saana zinsanga wali nga nsayini toweteekamu nti kasisansula nja kukuba owaaye gwe Isaac obadde ogamba ki ekitaliiwo mugende mupigule nze nkyebase tobikola si bwe kikola kubanga then oba toli mu principle yakola era oba ojja gisuula business eba ogenda gisuula kyokola olina okubeera disciplined nga bwowulira kye bayita cash discipline nti bweba gwe kulembera gwekolesa sente zo gozi handlinga gwe CEO oshegedde olina okumakinga sure nti wesasula omusaala ate sendera nesigala mu account ya business kati emmere yo jjajja yafudde zivaano ku musaala teziva eri eyo nayo bagita cash discipline. So gwakolera ewaka okolera waka ku kizimbe kyo beera ne discipline time weba yakola genda okole oshegedde then bonyuka vaayo bwoba onyize ne maama wali waggulu ate tokka wansi ng'onyiizi kuba bali abazze okukola bo tebabimanyi. You have to be principled in that. So just discipline naye ng'osobola okukolera ewaka bulungi nnyo era n'ebirungi by'okolera ewaka weebiri kiri profitable nnyo nzina kikopa mu bazungu kiri so profitable. Abasajja baganda bange mwenna abali eyo beera ne discipline kolera ewaka naye okukolera ewaka si kyangu. Bino byokuddaawo toyagala kuva mu buliri oyagala beera na mukazi nkyayo zangoye ate ogamba ndi ku mulimu bwe kuba genda kukola tula ku kompyuta yo kola waako oyo mu editing mukole ki yambala bulungi ng'era agenze buli wonsanga mba mu uniform yange yambala bulungi nkolera waka nti eri oba ogenze ku mulimu yambala office weyayo ogende mu section yo ya office gye wakola otuule otambuze emirimu gyo oyambala nga agenda okukola butereevu kuba ogenze kukolera abantu bajjeewuwo baba tebazze ku wakaawo era nze obozize wange wadde mukwano gwange ng'ozze ku bya bizinensi obya bbaala okoma ali mu bbaala oboze mu byaluumu okoma mu luumu bw'ojja ng'ozze kunkyalirako era ombuuza nti waayi oli fridi nti weeruti awo n'ojja n'okyalira mutyaba si kujja kukyalira ku mulimu bw'obozze ku mulimu then tuba tukolere tojja kuyingirawo ensula tujja kukuma eno wansi bw'aba azze kukyalira gwe omuleete nga tujja eno naye ate olina kujja nga saakoze ofudde yange oba
you know. Yes. So this discipline yambala sanirira kuba ekikalu genda otuule ku ki ku office yo okolera ng'omuntu ali responsible okole omale okole ki onyoke odeeka kati nina ruumu emu oyo byayogerako alina flat ninanze ruumu emu naye ngenaabe nkeere naabe nkuba ekikalu nyinde ka computer odde ku mmeeza yo obwongo oba buseetinze nti kino kati tuli ku mulimu ne buli lwobeera mu homeless state era obwongo tebwadjustinga bulungi eno bwogwa mu masepiki bw'osaba kyayi eno bw'okola oti okitegeera kati olina okumakinga sure nti no wadde wano oyawula nti waliwo ensula wano wenkolera kati bwebanga oli wano wokolera tovaawo paka sawa z'okunyuka genda mu ttooyi okomewo odde ku mulimu gwo ne woba osumagiriramu eyo entebe yo naye naataddeko tv naawuliriza music na editing naakola biki anti era omulimu standards wezigwira awo ojjukira akantu kewagamba ka programu wali oyagala okutandika kagenda okulaga abantu engeri gye bakolamu emirimu gyabwe kakati ako ojja kulanga ne mu ofiisi eno abantu gye bali era nabyo ngaera byebyo era bwe yandibadde nti akolera wali awakere yandibadde neeri ojja bisangayo ngaera tali organized otegedde kuba ekyo kikukakatako okuba nti nno weetegese okola emirimu n'amazima kuba kyenjagala kukuba ttooki mu bizinensi si kusuula oba kuleeta zalawo oba kukola ki njagala nti Robert bw'agamba nti akola saaviisi ddala byakola bituufu emirimu gyammwe oba hoteri gubeeremu abantu abatuufu abakola ki abayamba abantu si kwekwekamu bwekwesi naliko mu Stanbic Bank awo nembaga abampa swiping machine nanga nti sente zo tezinnakula kwatulawo kwa account onateekayo sente ziwera nnyingi nembaga nti naye sente zoyagala mbeere nazo ate nazitadde mu kizimbe eri address yange sina bwendaga nanga nti neera principle yaffe nenga okay fine that's your principle nye muli neŋŋamba naye kakati bw'obanga Faruku alina briefcase business n'akola banking okitegedde kitegeeza kyangu nnyo okubba abantu bano ojja kumpa ka machine then tusaze tu credit card zaffe tuli mu nsawo okitegedde sina address oli akugambye ekizimbe kyange oba otegera point yange nti kakati mu ngeri ezimu obwendala nti bw'obeera nga oli kwalaali totya Faruku ajja kujja totya mbw ate balina bagamba nze ndi kwalaali ekizimbe kyange bwe mba mumpaaka swiping machine mukampe nze wali bakasoma benfuna bava bwera abasinga bagala swiping oba kitegedde nye tebantegeera ne singa bategeera ku perspective gyenjogererako musajja alina address wali wabeera okitegedde kyobula ne business ezimu eziri mu bibuga ezimu ku lw'okubanja kusenguka ngende wali zimaliriza quality entono kubanga nja kusenguka totuka kakolinaga nti ekatwe business eganye naye ngaate omulaga siva katwe ne booleeta bomu siva katwe okitegedde kitegeeza waliwo ekikyamu awo kati programu yeeyo ejja kuyamba abantu abagula naffe abakola emirimu nga tetweterezezza bwe tuba tutegera tuga nti why waliwo quality control okitegedde kuba eya Uganda simanyi byekola kubanga so omuntu omu yaŋŋamba nti kati bizinesi yange gikoledde ebbanga ddene ate otandika ogikuba mu ttooki n'olaba hygiene eri etya simanyi service zengaba simanyi biki mba sikutegeera kitegeeza ki ekyo kitegeeza nti bizinesi era eri ku time bomb si nnuŋŋamu ekisooka kubanza sana nobaga tusituke ne kamera nga tutugisazeemu temuli edit tukkirire madaala tugende paka mufumbire mmere weeva ojja kusanga nga wali alaali kubanga tugezaako nnyo ate oba omulyango gundi efumbire tunudde mu gate nti bwojja booti oba olaba bye bafumba lwaki twayagala nnyo omuntu abeere nga yeesizza emmere eweeva n'omuntu agikweka ekiyungu akikweka eri kitegedde akati ejja mayiro
nze program eyo ngisanyukira nnyo woli nyeweero oyinza n'obutasooka nange kwawajaga nti oli seyawe sha yamubuusizza ngenda sooka walala tubeere nga tugikola ki tugireeta naye kyetuwagala ekigendererwa kya programu eno kubeera nga tuyamba banna bizinesi si mu hoteri mwekka mmwe ba hoteri betulumba wabula bantu abasinga masomero ezo spazi ezo massage pale ezo ebintu ebiriyo si bituufu abantu mpulira dokita bamumenya omukono halo gwe bamenya olubirizi ate nga namusawo bamumenya olubirizi yagenda kukola massage ate kati era bikola therapist nabeerako Thailand nagenda nga nyingi Thailand myaka mirundi mingi China manyi be bakabaka baki ba massage nibo omala okufuna massage omutuufu tosobola kwagala abantu bano okukwatako Robert atereka kunafuya anti dwaki nange nakiteekawo kwa nenjijjawo kubanga saafuna abantu basoma bintu ebyo n'ogamba waayo kutta ebintu byange ekyokubiri aba customers bali balireetinga nnyo omulimu ogwo to nude bagulireetinga nnyo n'obwamalaaya era oli yaŋŋambye obwamalaaya bujjudde mu massage parlours naye ng'ate bwe ŋŋenda mba ŋŋenze professional bakukwatako waamalira bw'ati oba oyagala kwebaka waliwo gye nagenda China ne bankuteekako obuyiso bungi nnyo ne ŋŋamba nfudde obuyiso naye nga tebuluma naye nga balina ne kayingira ne bujjula omubiri n'enfa omubiri gwonna ne gufa nga sikyasobola kontrolinga amaaso yonna okitegeera neŋŋamba omukazi anzise kati njagala kutambuza emyoyo mugabe waayo ebintu byo nenga okitegedde tebikola nga waegula ate okoze naye nga sobola kwogera I could not control any muscle in my body otegeera naye after like 45 minutes naleta ekigira kinanka kintu kyakigira nakisika bwati nakyantekako switch bonna obuiso ne bukwata kuli kyakina magnet ndowooza bonna bugabe chup ne buvaako ne bukwata bwe bwali bukumazemu amaanyi kati nembeeraawo njagala controllinga zigira nwana obwongo bunga asika ku mukono otegedde paka natandika okukontrolinga engalo mpola nitandika mpola nemuganze mbadde manyonzise otegedde kakati yoyo massage omutuufu kakati kolo bali ku therapy bwetyo kakati omusajja akwata okugulu kuno na freeze akwata eno wansi na freezing emikono na freezing kakyayagala kwa navu zive eno wansi kati abantu abamu tebasoma bintu ebyo mu Uganda yaba bikola babitegeera anti ekyo oli ayiga nti gwe yiga naawe awo okyegedde ng'anyiganyiga byanyiga tabitegeera oluusi abamu gye bali abali kyobula aba programu eyo eba esobola okutuyambako tugenda checkinga businesses kubanga omusajja yaŋŋambye nti pala zijjudde bamalaaya bonna abaali ku nguudo mu lockdown we yajja bali mu spas ezo bajjudde eyo banyiga abantu ebintu kugira oti amugjamu empale kumunyiga nga baddamu kwegadanga ayagala mutwala mu birala isima we yaŋŋamba nkugambye nze ne binakopa obukopi bwe mbikola toyinza kulowooza muno osobola okubaako ne feeling yonna omukazi yankwata naŋŋamba teeka emikono gyo ku mitwe nengira nti nga tuli ku buliri ndi katanda kati nayisa muno emikono gye muno negiyita muno kati bwenkola bintu begiyita muno nalookinga engalo zino ezange nasooka nswinga muno muno mumugongo nemuvaamu ebino kakati gwe mind eri eya erosion eyebigambo biri evaawa ekuvaamu ovaamu bino okumubakabodi ng'olaba akokolako atuyanya entuyo zonna zitonya bwe ziti waliwo omukwano gwange yaŋŋamba abakola mu spas ezo si bamalaaya era omukazi omuntu asobola okukola eyo nga professional era kyenjogeranga mufumbo n'obufumbo nkugambye ba pro gwe mulimu gwe ne South Africa yennyini bwogendayo mugundi zaayo entuufu ba pro wano tebiriiwo okitegedde era waliwo ogenda nga Butebe waliwo abali wano waliwo abali kugamba Butebe naye nga bakolako otegedde siwa kalumu kalimu obutaalaataala obutategeere waliyo ezikola bwezityo waliwo ezikola bwezi naye nga bonna ba pro abantu abagenzeko mu Asia bakimanyi kuleeta birowoozo byo biralaawo n'engeri gye bakwatako tirina bwe kijja gwe maaso zibanga ezirumwa kati bamala n'olyoka owulira nga abadde obaava okudduka ennyo ng'okooye buli maaso bagikoze eki
bayinenge gye bagikozeeko nerelaxinga kati enkya nokeera ng'ojula okumenya ebyuma so massage ne sauna baali babifuulira ddala nti byaki ebyawano ana bijjawo nze baali nga abantu bamuza nti kakati tewali nembaga nti ino business eyoyonoona ebintu byaffe ebisinga byononefu nga benaga nti nsi yaffe roten ebintu byaffe ebisinga byononefu abantu basuubira nti omuntu asobola okukola profession ekintu professional massage para waliwo eyaŋŋamba nti gwe byoliko bijja kulema eno Uganda maani ne mugamba waayi kasita sina abaana bangi bempeerera tebijja kunnema kandi entono kuma omutindo so idea eno olyokke nayo ngenda mpita mu business people bemanyi abakola ebintu ebyaddala mbalayiza nti munnaye kyonna ekivaayo saagala onkolimire nti Faruku wazze kunjabya nze nkubuulira reality either ne weechekinga ate senga yabadde etandise tubale tuva mu eno ne tutambulirawo ntugenda mu ziraundi eziri zitya biki kuba kati onkutte random gwetofaayo nze idea yange ngimanyi gwetofaayo tujja kikola naye nga tugende ku mazima mu business kuba last time wetwakoma okwogera nga twogera ku emikwano mu business nongamba nti emikwano mu business girina we gikoma okitegeera girina we gikoma kati obwesigwa mu business tubukooneko nabwo abantu bategeere mazima mu business oba obwesigwa muntu n'aleeta ekigatto n'akijja China oba iPhone naye nga iPhone agimanyi nti ddala iPhone eno teri kwalaali oba yeewa oba yawa oba ye Thailand oba yawa si ya mu US oba si yawa naye nakugamba gundi eno walayi siryako siina kyendyako biki kati ebintu ng'ebyo tutegeere amazima mu business kyeki oba obwesigwa kati mu buntu abantu bonna nga baagala okaggawala balina okumanya ekigambo amazima kyeki ne bakiwa respect ng'oyagala ogaggawala bw'oba oyagala okwavuwala gwewewala amazima bw'oba oyagala okwavuwala gwewewala amazima gaveeko naye oba oyagala ogaggawala kuuma amazima okakasa ojjukira eddenyi benaga nti entambula y'omuntu oyo ojjukira kati kyekimu ku mulamu ogwali mu kintu ekyo okyegedde nti amazima entambula tetwagimalaayo nnyo yemu ku mulamu egiri ku ntambula eyo ge mazima era wano nawe tujja tusesetuka tuli ku ntambula entambula y'omuntu okitegedde kati nze kirungi nalivingako life y'obulimba nga professionally amwelaya wagibeeramu nga ngenda kukola wenkola nga ngenze omulimu gwange gwakulimba ekyo wakimala nenkibeeramu kati nentambulira kati mu layini eno nye wali bwe walimbanga n'ofuna ssente ate nga zimala ne zaabika okitegedde kyovula aba peoples with money baabika okiraba ndowooza what goes around comes around kati bwe tudda mu bizinensi nti gyokomya amazima abantu gye bakoma okwettanira amazima kikulu nnyo okimanyi nti waliwo abantu abali wano mu Kampala mu kikubawo nga basindikira abantu ebintu aluwa ng'oli takyajja okitegedde nga bo bali mu kusindika bintu bwe basindika sente bano basindika ki ebintu niye omusajja ow'engulu eyo oba avudde South Sudan lwalimanya nti omubba tagenda kudda lwalimanya nti byomuwa tebiwera tagenda kudda otegera bulungi waliwo omunange yalina adiweya emitayimbo nga gikyali gya fuuti 4 nga buli mutayimbo agubbako fuuti oba nga 3 nga bowa 3 kati emitayimbo nga agisalako nga gigi gya layisi kumbe bino ebitunda biguza aba welding okitegedde kakati bagenda omugwamu baddamu gula emitayimbwa otegedde semiti nga amukuba empiso langi agibba yali semiti nga gwenyizijukira nga amukuba empiso ne bamusenako
kale ojanga seminti alikaka kananka ni katono bwe katufaayo kizibu nnyo okupima seminti etiyawezi n'abemwanyi si we baakolanga abemwanyi kase otegedde kati abantu ebakuvaamu ogwa mpolampola oba tomanyi oga nti emirimu ennaku zino gyabula kumba abantu bakola ki bakuddukako okitegedde nze neewuunya abasajja abazungu ogenda mu dduuka n'omugamba juzi nadde ngula byuma byaffe ebyuma byaffe production omusajja naadde South Africa eyo nanga nti nemuga nti njagala gundi esinga obulungi boom nanga boom esinga obulungi ku katale nzo kusanga Sinaiza Sanga Road nanga niye waliyo boya mupya boya oyo bamusinga linnya naye mulungi neffe tetumuyina boya mupya bambi owulira omusajja kyeyagamba yagamba nti boya bano bamusinga linnya zino zetuyina wano zimusinga linnya naye mulungi nga oli nga zino naye tetumuyina gendako kandabe genda kubeereko mu light broadcast company eriyo South Africa otegedde neŋŋenda era gye nagigula boya okitegedde gundi yes boya okitegedde naye omusajja oyo amazima olage yakozesa yagaa nti eno gye nnina bagiseera Seneza bagiseera ne road bagiseera ne waliwo boya naye tetugirina mazima okitegedde kati senga otuuka ku leve eyo oba oli blessed sisobola butaddayo mu dduuka eryo okugulayo kirala oddayo okitegedde ate sisobola butalagirira buli gwe mmanyi yafiirwa microphone emu butatunda naye ajja kunguza obulamu bwange bwonna ate ajja kuguza n'abantu bonna bemmanyi otegedde amazima bekakola impact nti nkuguza engatto nega nti engatto eno ya $2 naye si ya leather wadde efaanana nga leather naye si yaki ogigula n'otambula n'ogenda gy'ogenze ng'okimanyi nga tosi ya leather bw'otomera ejjinja wali lw'ososo gyambala neeyoliko gati musajja yaŋŋamba naye mba nagamba nti ya leather ojjula ogizza oleekanira awo waŋŋamba engatto kakati obala olaba engatto kitegeera kati mu mikisa ewa Katonda kyaplaying noba nti Katonda yakongezaako kubanga otambulira mu mazima ate ne mubakasitoma okitegedde kuba Katonda ye ajja kusindika abakasitoma wo gy'emikisa gyo abantu tebakyusa birowoozo so business ngerimu amazima tesobola kugwa haramu tekisoboka ate twegwetya ng'oli ku mazima anti oba olina amazima bwebanga akatiba kagenda kakyuka banno b'okolagana nawe bajja okulabula tewano waliwo enkola empya muganda wange ku lw'okubanga bakwagala amazima gatambula n'omukwano tosobola kubanga you are full of hate okitegedde noba nga ate olina amazima tekisoboka kuba nja kwogerako ebibi ew'amasembe kuba got hate okiraba ndowooza so kati bwekito bwe kitambula ng'omuntu yenna oyagala okugaggawala oyagala okubaaki waliwo omuntu gosanga walugezigezi ku mulimu bantu tebamwagala naye alina amazima eri mukama we teryamugoba waliwo ekintu ekyali kimazeeko pulaani ngangaba naye abasajja abazungu bano ab'e South Africa okukwata abasajja abaddugavu ne batuuza ku pikapu emabega ne bateeka embwa mu maaso kiki bwe bakikola enkuba wadde etonnya gwejjako kubirayo emmanju omuntu omulamu bamuteeka emabega kabangali embwa netuula mu maaso embwa eyo erina amazima teri alokwe mu mukama waayo ensi disrespect wuliriza kyenkugambye ye oli atunulira value nakinoonya nange kyansobera era kyekinsonga nkyakiina ku mutwe naye ngenda okunoonyereza ennyo ng'embwa tesobola kuva mu mukama waayo aramu tesobola obaki naye masembe nyiza omuwa kakadde kadwa naga nefala okunfana ewaki sika mukwano gwe na faluku embwa kogiweeki tesobola kuva mu mukama waayo kati omusajja onaga nti embwa eno omubbi waba nnumbye tasobola giwanguzi otegedde ndowooza kikimu ku bye basinziirako amazima gano omuntu asobola obeera n'eddiini nga talina mazima oba omuntu buli munnaddiini abeera n'amazima ekyo nno kyobuuza kiri tricky kuba abantu beekweka nnyo mu ddiini kuba abantu bangi babbidde mu ddiini kyoba naga nti nze eddiini tiyanyikira nnyo
kubanga noonya Allah njagalako ki okitegedde kubanga bwe nayimba ennyo eddiini nyinza okuva ku mulamwa naye ate bwe noonya Allah kyanjagalako nja gubeerako so abantu beekwese nnyo mu ddiini kankubuuze abali okubajja kunjulira abantu abali mu Europe n'abali mu America ne bano abali e Uganda baliwo abasinga okusinza abali e Kampala naye obukumpanya obuli mu Kampala oyinza obulireetinga ku nsi ki bungi sebo kakati gwe bali okwo batuddemu bajja kukola comments oba okitegedde kubabonabona bakaaba nze najja ne maama wange nanziba sime ne muganda wange nanziba okitegedde naye ng'ate eri odiringa ne company nega no we shall send you this one you know this type of quality we shall send for you okitegedde era ne bagireeta nga bagisabise bulungi nga tewaliwo kiki n'ennaku ze bakugamba nga zeezo nebo tebasaba nnyo okitegedde so amazima n'eddiini abantu beerimbikayo bwenimbisi mu ddiini naye nga tebali ku mulamwa ensonga lwaki Uganda Katonda naye agireka mu free fall otegeeza ki anti kakati yeri eri awo omanyi bw'ova mu nnyonyi wali ennyonyi ng'ekikyalina control ekabusi otegedde gwenda kugwa crashinga that's Uganda is in free fall kubanga tulimba n'omutonzi n'ogenda n'obeera wali n'obeera mu kyaki no promisinga bingi nnyo n'osaba n'oyimba nnyo n'olekaana naye olufuluma nga budala akubanja tomuwa otegedde ng'oli mu kulimba banno ndi nansana otula mu taxi ne weewuunya ndi nansana naye ng'ate muva ntebe oli ali ku simu babyogera nga omutima ne guntyemuka nenjira nti nindoza namanya nti yembeera kati byafuuka bya bulijjo munna ne gwe balimba naye agamba byembeera y'ensi oba okitegedde nagamba ndi gundi nzija okiraba ndowooza naye ng'alimba kakati eddiini eriruddawo nga ffe tubeera mu kyaki so omunaddiini si buli munaddiini nti alina amazima osobola okubeera n'amazima waliyo abalina amazima naye nga si bannaddiini nga eddiini tagifa kakati olaba abantu abakkiririza mu Katonda basinga obutono mu nsi yonna okitegedde naye ate abasinga obugagga tebava na oluusi na mu nsi ezo oba okitegedde abasinga okusinza Katonda baavu kati Katonda tugambe tabaagala bali balina principles za business nti olina kubeera na mazima olina kukola quality abantu olina kukola ebintu nga obifaako olina okufa ku ba clients customer care okitegedde bamaliza sente bazifunye anti waliwo engombe egambibwa nti oyo ne wanaakola atya nga tabbe tajja gaggawala wali okiwuliddeko mpayo biliyoni ago barankinga nga mubbi nga biliyoniya mu nsi yonna nga ye tumumanyi ensi emumanyi mubbi naye nga bamurankinga mu bagagga abo bonna ababbi boga nti yakikwata babba abakozi kuba oli aŋŋamba nti Faruku otabbe ne bakuwa ofiisi mu minisitule ya hereze n'otabba ggwe togenda gaggawala nze nkubuulira aga mazima g'oliko kakati njagala kutegeeza nti omuntu ogenda n'omugaa nti tujjudde erumu gy'oyagala erimu abantu owetegedde ku mwoyo gwe naga nti oke gye njagala gye mbadde ensiimi erimu abantu kati tewaliiwo ndala yonna gye muyinza kumpa muga nti waliwo eriwo naye terina kino nti oke its fine yo yammeka eyekkamu ku ssente ya ssente bwe ziti tegeera muganda wange amaliriza zaakuwadde ssente zo mu bwesimbu nino muga lumuweeri n'asasula ssente ze okutuuka nti ate mwana kakati olaba kati kukyuseemu kubanga biki omuntu oyo ayinza n'okuddayo waba tafa ku ssente abamu olaba tafa ku ssente abantu naga no tukireke it's okay don't mind the money n'agenda abamu yeebaka by'omukoledde bw'aba wanaku 5 n'akusolawo lumu oba 2 kuba lwali bwe twali tufunyeeko wano omukyala bamuyita Nambi ali mu DC eyo aliwo ne husband we baze ku mbaga oba okitegedde naye baava mu hoteri bye babasuubiza si bye byali ye kwaliira kyemanya atugoberera okitegedde si bwe byali najja wano naga nti at least here I wish I got this place before
opromising ebintu bingi naye ng'ate tosobola biwa abantu okitegedde kakati bw'oba oyagala gaggawala n'oyawukana n'amazima tekiriiyo gwe noonyereza kuba oli munoonyereza olina interviews okola nyingi olaga nti nze amwe professional robber but amwe billionaire tekisoboka zikyalawokko naye size zetwogerako zikukyalira n'olaba nga bitambula kubanga kati ogenda okwesanga kyomuntu asuubula China naye ng'aleese feeke ebyaddala nga naye feeke gwamanyi ddala feeke mutuufu aleese ddala feeke ku maketi oba ng'aleese ebintu naye nga birimu obutwa bizigo byokya abantu oba biki amanyi waliwo ebintu bibiri oba bisatu bwe tuba twogera ku bugagga waliwo okubeera nti oli successful era success naye tugibala mu ngeri nyingi okuba ne sente si kwe kubeera ne successful oyinza okera ku makya n'ofuna billions of money naye nga toli successful it's not determined by money it's determined by a lot depending on the person okitegedde kati nze mutyaba siri biliyoniya nnyo tioba nina billions nyingi nnyo kuba sinatuuka na mu millions za dollars ziwera nnyo oba 5 okitegedde nesatu nyinza okuba zituuka neemu osanga nkyakunuka simanyi naye I feel that I'm successful lwaki nsobola okukwata kyenina nempabala ne bakyuka obulamu nsobola okulaga nti ono yazimba ennyumba nga nkola nange ono yagula ploti nga nkola nange ekyo kikyusa obulamu bw'omuntu otegedde nzimbye ennyumba y'omuntu nenjimuzimbira nampa sente ninasigala nga agyenyumirizaamu kati nze kulwange empulira nga mbeera successful waliwo omulalaga nti waliwo twali ebusoga eyo oli nagamba munne jjukira nakubirangayo ebifaananyi iwe ozira kyoyina iwe ozira kyoyina oliiko oli bukoli nti goli kamunye mwerere tulina kyokola kyolina oyina amugamba nti nzira kyenina nzira abakazi babiri oba duuma yenzira nzira gaali oba ledio manda 8 mebuti nenda kikonsi kuno kati ku ssaawa eyo alabika eggaali ku kyalo ekyo alabika yali atwala ku balwadde balina abakyala be babiri okitegedde kati success is not determined by money okitegeera it's determined ku satisfaction omuntu gyakolaki gyalina okitaba kati oyinza okusanga nga waliyo babiliyoni abali mu politics waffe wano Uganda naye nga bakyagobanga abatalina bayiika n'endusu bagoba kati otali successful nosanga omusajja mukazi oba mukadde naga nti omukadde yagaana otunda yagamba otatunda baleeta sente ne sente n'agaana abeera satisfied so yalaba nti weyatuuka okitegeera so onyinza okuleeta ebicupuli n'obireeta naye nga buli lwobireeta amaka ago tegaliiwo tolina maka olina ennyumba naye temuli maka okitegedde abaana otayiza batayize bagwa ensimbu abaana tebayita abaana twakyogerako ndoza naye mabega okitegedde kakati kyekyo bwe kityo bwe kitambula so bw'otaba na mazima ofuna sente y'ekibi gy'otegera ofuniramu ez'ekibi noba nti gwe bizinesi era bw'ofiira zeetooloolera ku ggwe baheadmaster bameka ku masomero gali ge twayogerako agali ku musingi nga baheadmaster bazze bafa naye nga tegavaawo gali ku mazima namiryango baani abo basimaaka baani okitegedde bali ku misingi emitoofu naye kati waliwo essomero ga nti essomero gundi lyabawo bannange ne principal olwafa omusingi mufu otegedde endowooza kakati amazima mu bizinensi ng'oyagala okaggawala kikulu nnyo so bw'oba otandika bizinensi oba mu bulamu buno ne buno obulamu obwaffe beera n'amazima bagamba Faluku baba agambye abakoze eki gwe tuuka ali obuuzabuuza Faluku oba omaze okulokoka kikulu waliwo kiwuliddeko agamba bwe otuuka ku luumu buuza gundi awo nabamumanyi waliwo omusajja yatukolera entebe wano yali yeyonoonese ningamba omukyala namugulako obusiponji nemugane njagala omuntu asobola okututeekerako gundi leather omupya ku ntebe kyanaga nti bona oba otuziza ajja kuŋŋamba nemukubira ndi wano ali awo kati omukyala aja timunene bwati nemukubira essimu nanga nti akankweza essimu ya musomesa
nituswibire swim ne bamuwa ne mukwenaga Hajati yaŋŋambye musajja najja onanga nendi bize naye nja kujja ku Lwakusatu olwokusatu ssaawa 3 yali ali wano n'apima n'agenda netugenda naye ndolugundi leather gwenjagala quality nanga nti kakati kantutunga enkyanja kujja tujja gimaliriza najja n'agimaliriza alaali tewayalimu kinemuwa sente ze mu buntu olwama nemuwa ono mukwano gwange wa Puff Kitchens nemuga nti mukolagane omutegedde wa mazima musajja alina amazima bamumpa buwi bwe yatuuka ewange nemulandiza otegedde so omuntu w'amazima ayinza okubeera kale ayinza okubanga ng'omulaba mu society awo tovolaba muntu agamba nnyo oyo imaamu mwavu talina kyatugamba kyekimusibye mu bwavu talina sente naye ng'alina amazima naye ndowooza abeera happy muli gwe imaamu oyo mpaaka abaana ba imaamu bononefu gwomanyi nti abaana ba imaamu gundi wamazima anti ye ali kwalaali akera nalisa endiga za Allah nazirisa ekigambo nakola ebintu sente z'omuzikiti nazitambuza bulungi zino ne zigenda ku mulamwa gwe bazitumye guno ngama munno ayina abaana baba bayina kuba abasiramu bawasa ba imaamu okitegedde nti abaana ba imaamu baba kutenga babba nga imaamu waddala ate ko kubanga alimu ekizibu Katonda tasobola muwa gundi mwana kula bwati okakaze omuntu wa mazima Katonda tasobola tasobola Katonda talimba kujja nga taliyo tweyanzege bote tubadde common lens in nagamba nti common lens in enesangibwa bwe bajja wano Robert yagamba mujembawo information yabwerere tubere nga twekulakulanya naye nkugamba nti oba oyagala okubeerako mu kifo kino agenda tubulira ebikolebwawo osobola okujja ku discount oteka password linnya lyange biki ebikolebwa mu kifo kino omuntu omupya tamanyi ekifo kino ku common lens in wano nga bw'okalya akagambo in kategeeza lodging lodging kitegeeza sleep sibine byaffe bewalowooza lodging kitegeeza sleep kati kigambo in kirimu Kampala bazitabula abaana abo bamasembe n'okubuulira kakati wano bagita common lens in ekigambo in kitegeeza nga bwegambye kitegeeza a small version of a hotel nti tulina okulya tulina okunywa tulina okwebaka n'okuwummula eno hotel is not an entertainment hotel it's a relaxing hotel so tewabeera wano bidongo biki ayagala kiringa kuwummulako excuse me nosinzira n'ogenda n'okola byokola n'okoma no relaxinga kumakinga bibuuzo bya university oba bya ssomero okitegedde kukola research zo nga toyagala kukerere yawaka you can come avudde ebweru nga ayagala kuwummulamu owummulira wano n'ogenda n'ozimba ebintu byo so kye tukola wano esebo alright era abo boyagala okusula abo nga bagambye password Faruku ngoyagala discount wakati yagala discount Faruku gospel live sebo oliye kujeria Faruku lyo neddala teka Faruku gospel live obasa kwa Faruku naye obo yagala bitaliko discount nabyo ndowooza ojala ali gojaja nguli ku reception o booking ngoma anze sagala discount ya Faruku temujimpa njagala byalaali nenga discount okusinga etambulya ku accommodation kuba wali ku mmere tusinzira ku kimu kyayagala yes alright tweyanzege webale ddala MP wala mukwano gange MP ali awo kyanja akwagala nnyo bambi ekitegeeza olio n'abanene nanga abanda bawo yaŋŋamba ku Sunday bawalabe baŋŋamba ku Sunday TV eno nga teba MP tetunalaba Robert tegenda ko bintu bidala bane mutumiddeko nnyo waliwo n'afandi Kano Kano mchala wa maji nyo sagala mwogera linnya lye bambi naye abeerako nali manyi bali wano mu Uganda tebagoberera babeerako naye babeerako mwebale nnyo olaba nno kiraga nti no waliyo abantu abalina ennyonta ebigambo bye twogera okiraba nabawo n'omukyala eyo w'amaanyi ali eyo mu Europe naŋŋamba nti omusajja oyo ekigambo kye yayogera ekyentambula kituufu fenna twatambulako obubi nga bwe nabagambye naye n'otuuka n'oga no eno si embeera entuufu tukutereeza olina okutereeza kati newejjako ekisiraani ekyo Allah kye yandikuwadde ng'okola ebirungi eri abalala buli omu abeeramu ne panya oluusi naye otuuka n'olokoka Kamiliyoni kyasiiba abagamba naga bannaaye enkyuka Kamiliyoni nkyuka byonna nali biri simanyi biki
ebyekito naye kati nkoze eki nakula Robert ono oyinza okuba gwe wamulabako edde mu bidongo byammwe eyo e South Africa obanga akola atya naye otuuka n'okola ki ebintu ebyo bituuka n'okuba ku kisenge kuba nalabanga bwenkuba Faruku ate nga nfiirwa ate nga ndaba muzannyo gwetoola buki ningana ebitabo byensoma ebyabagaga byonna bigamba beera straight lwaki sigezesaako wano straight ekola yesinga nkubuulira naye eri emenya naye no tena wemenyera abagirimu ng'etumenya tokola nnyo ate olaba destiny is never denied it can only be delayed okay kati oyinza okuba nti Allah tannakwanukula naye nga ye akyetolooza bintu bye straight gundi eyo emenya netemenya omuntu ayinza n'okugamba Katonda okimanyi munno omuntu ali ku mazima talanga kalango ketambuza kokka kati omenyekerawa alright tweyanza nnyo tweyanzege mwebale nnyo mwebale ddala tulabagane mugana wange Sting nkutumiddeko nnyo ne Victor Rose Mondabire yongambye yalese bamuyita oyo omwana bamuyitani yan music ali awo waliwo obwana bwalese nze bwe yadda mu music omukulu Sting omutegedde Sting wamanyi nnyo yali DJ wa bambi alonda abaana Cape Town alonda abaana n'amulunda yateta ye manager wa Victor Rose Victoria beta n'emyaka 5 Victor emyaka 5 nga amulya amuliisa mukola ki Victor nagenda ke wa Sting yadda ngandowooza ne byekayimba nga sibitegeera byekayimba nga kali awo kayimba katuni music nenkubira Sting ne mugawo yo n'omwana gwe nalaba ngaawo ku studio neewuunya Sting oyo ya mulimu Sting ye kyayagala ye agamba naye ali ku mulamwa guno tapapa bw'oba omupapirako gwe bireke agenda mpola aluka ekintu kyalina ne football club bambi akwata ku baana bagiyita njerabidde erinnya naye ya community yasa abaana bakutteko ayagala batundira ddala tujja muleetera ya gospel live tiimu ya gospel live ezambemu neya Sting tulabe ne big talent oba tumuleetera ya big talent agiwulire alright tweyanza nnyo tweyanzege mwebale nnyo mwebale ddala tutabagane next week